mikwano gyange abalungi abeekumidde ku ABS television nga bulijjo ssaawa zaffe nnya ez'olunaku olw'omukaaga tuba tukomyewo ne programu yonna mwatulira nkujjukiza mukwano repeat yaffe munange yakyuseemu yavudde wali mbadde mugimanyidde ku Saturday ku ssaawa 3 ez'okumakya ne tugiza ku lunaku olwokuna mark your date olunaku olwokuna ssaawa zibeera nnya era ez'akawungeezi because abambadde mukonfireni ku makya wano abaana so we put that in consideration so twagiziza ku lunaku olwokuna ku ssaawa zaffe nnya eza kawungezi oba ezekiro naye nga tuba program namwatulya nange kenyini Stella Nambiru tugenda kuba munenkyukakyuka maaso awo mugenda kuba nga muziraba era muzeerinde naye nga kyonna ekijja yes tugenda kuba nga tukikwasaganya wamu ffenna muli mutaba nange nga bulijjo munange tugenda maaso n'okunoonyereza kwaffe era bwe tuti bwe twatandika okunoonyereza kwaffe katusooke naye bulijjo nsooka ne mbazaako emabega kansooke mbaziyuko katono emabega ku previous show yaffe wennyininyini awo nga tukomye bwe tugenda okuba nga tutandikira show yaffe eyaleero mukwano katuddeko emabega katono tovaawo nina ekiboozi naye kankikubuulirire ku ssimu mukwano olaba kali akasajja kange akalema kali omanyi nti nazzeemu nembeera nako njagala kufuna mwana mulala ate nkole ki iye kubanga kino ekisajja kindi bubi kintabuseeko kati nze nalabe bwe gutyo nenkezingako jjukira kajja wawaka Rita gwe Rita olagawa ogenda wa abo bantu batambula nabo ono muntu gwino tambula naye musajja wegaza kyo mwana omutwala Rita no mujeko omusanza ono tambula n'abantu omusajja wagala kunyono na mwana tulaba myaka gyo ina kuzannya najo tulaba myaka gyo nako kunyumya naye omukwato omutwala n'omusaasira kye omwana munge omwana munge nkola kati ne bwalimanya amasimu kati aliwo wano kirabika ani muntu alabe n'akasajja kano bannange aliengene nze nosobola okukwata menjenigako nikonoonya wano nikonoonya omwana wano kasajja gonjagazaati nakulabula obutadde wano naye ozungira wano konadde wano ndowooza ngenda kuteekako poliisi mubirabye munnange abataaliwo last week oba nawe munnange agala okuba nga okeyongeza wadde waliwo bwe tutyo bwe twatambula last week era bwe tutyo bwe tugenda okuba nga tutandika ne week eyaleero nabagambye dda twafunyemuko ku nkyukakyuka mu programu eno katonotono naye nga kigenda kuba nga kisigala kyekimu tugenda kuba tubaleetedde omuliro gwennyininyini mu programu eno naye katugendeko mu programu yaleero tulabe ate butya bwe twakitambuza tugenda kuba nga tukomawo nkujjukiza mukwano okugenda ku website yaffe abs.ug obeere nga olaba engeri gy'ogenda okusasulamu omutwalo kugwe agala okulaba sheno ku lunaku lubeera lwakusatu nga gwe tolina bugumiikiza bugamba nti ze bannange olw'omukaaga lutuuka ddi sasula omutwalo banaye gukola omwezi gumu naye nammwe banaye mukaaba nnyo ne muntama ate naye munnange talina mutwalo tofaayo programu yaffe yasigaddeyo ku lunaku lwaffe olw'omukaaga tuba tustreaminga live ku Saturday ku ssaawa 4 ez'akawungeezi repeat yaffe kumwe aba ABS television ebeerayo ku lunaku lwakuna ku ssaawa 4 katugende mu show ya leero tulabe ate butya ensonga zino bwe tugenda okuba nga tuzikwata oba weewano yatugamba get ya black n'obuduuka buno weewano ndowooza tutuyingire wakyamu onse buweddewo naawe okomyewo okubeera wano nga munno saali mubi nga mbuulyako taata waabwe ko taata waabwe bawe ki
akazigo akali emmanju babeera omwo babeera omwo emmanju wali akazigo ka boys quarter kali ka boys quarter kati nga tubeeramu nga tubeerawo kati terwali olwo ng'omwana ate nga baafunayo akalimu ka safari ani ono umalu ng'afunayo akalimu ng'agenda ng'andekera wano mukyala we naye akola mu kyona zimbi naye nga bazimbire azimbe eyo budde eyo simanyi nayo bya safari era abeerawo wano kaakati munnange terwali ogambye ani yakulekera mukyala we umalu alina omukyala kwegamba bwe yali ava eri yajja n'omukyala n'omwana nga balina n'omwana kati nembiitiramu taata we nangamba tubawe ki bozikoota eri emmanju n'omukyala n'omwana we n'omwana era gye bali eyo kati terwali lumu nga tuli awo era newabayo munna akola ki amufunirayo akalimu naye nga kasafaari nga bagenda nga maama nze ngenze ko nze genda kati ebyaddiira omwana muwala bwe yalaba bbanga aluddeyo emyezi egyo ebiri ebyaddiira emmanju eyo ennyumba yagifuula kike akola bitasaana alabika aleetayo n'abasajja eyo n'oyingiza omusajja mu kikomera kya nazaala oluyingira nnyumba neneebaka emmanju eri wali akajje emmanju eyo wali akajje it's possible wabanga wali akajje kati ki ekikuleetera okufuna endowooza eyo ndowooza senyo okimanyi oba ye oli abagenze kunoonya kasente onaawankawanka si kabi n'ebirwadde byajja awo watya nga oli akomawo alowooza omukyala yeekuumye aye n'amusiiga ekirwadde maama omukyala ye takola abeera waka tatambula atambulamu wano nze ate ne bw'aba atambula nze anambulira nti ndaga wano ye waggulu mutambuze ddala afuluma n'agenda naye nga talina mulimu talina mulimu n'akulekera omwana n'omwana amuleka awo n'akaaba goolabirira bazadde be tebabeera kumpi nija bamuzaala simanyiyo erindako omwana yagenda n'awasa omukyala naye temwagendako tebayanjula banabo naye nga yeefunidde muntu we abadde mbeera yakoye ndowooza kali kaze abadde akakola eyo kati nze ekibampisizza baana ba kati gwe bw'omubuuzaako munange ovaawo agamba ati anvuma kyatanvuma nga tekiriyo kitomugoba waka nze ovumira otya mu maka gange nga mugobe nti mutabani wamugambako ku mbeera eno lwolwo yajja ne mugamba nti wategedde baawe onze wategedde nka mukyala we atambula nnyo n'afuluma muno kikumira yanziramu naŋŋamba toŋŋamba tobiŋŋamba nze nakimanya dda nti mukazi wange tomwagala banazaala mwana wange temubimanyi okusanga nyazaala wo osanga amalaalo ogambe takola ne bakadde be tebali kumpi era sibamanyi bawulira buwulizi kaakati munnange kyekizibu ekyo kye nnina mu maka muno omwana mulenzi namukamugamba emirundi enfundanga ezo ku mukyala naye nga ye anvuma buvumi babeera eyo ne bakuba obukule bwabwe eyo mutabani wava ku kyogamba nti toyagala mukyala we mwali mumuganye kuba omuntu alina kwasinzira nga yakamukulaga nti oba toyagala mukyala wange oyinza okuba nze nali simusiimye kuba teyafuna mwana wa muntu mu maka kati maama naawe nyinza okugamba kati nga lwaki tosiima oyinza okuba omwana omuwakanira lwaki tewamusiima afaanana batya afaana buleyo kabira eyo nzisagisiima maama ebyo ebyamawanga mmwe mubimanyi kati maama waliwo ensonga z'oba otunuulira ezikulaga nti omukyalo nong'oggyeko ekyokugamba nti atambula nsonga ki endala ezikuleetera okutya okwesika okugamba nti omukyalo nalabika alinamu embeera embeera nze njiraba bw'omugambako nti mu kiyungu ogenda otufumbe kamere ye akola gwa kunaaba ogenda okugiraba oti nga ogendeyo nga tomulaba omwana akaaba alina okweyonjaako maama sitala kyabadde akubuuza kiki kyoyagala okumanya ennyo ku mukyalo nga tusingire tunagenda kyenjagala okumanya omukyalo ono muwala wange ono eyo emmanju eyo alina abantu bateekayo eyo babaleetayo eyo kyenjagala naye maama naawe osiba wano nze oluusi sibeerawo ntambulako nange osuubiriza okuba nga alina abaami bayingiza eno nga siriiwo abayingiza mu ate na wano watambula wogambye egyo emitambula egitaggwa egyo naye wayinza obbaayo gireesa obuzibu ekisigira n'okuntabula obwongo ne bwe mufumba akamere ogamba munaye agamba
ye no bwamanya nti wafumbye ebinyoobwa mubalagala tabyagala ne mugamba ate oba tewali mulimu Okay. ne taata wamwe yennyini abakuumidde wano mu kazigo ensonga tuzitegedde maama kati ki kyennyini kyoyagala tukole ensonga ffe yatuyisizza njagala kumanya kituufu omuwala ono kiki ekigenda mu maaso eyo emmanju eyo njagala kumukwata lubona ng'alina omuntu ofune obukakafu kyekiri mutabani we kyeyakuvumira nti obukakafu toyina owalana bwalanyi mukyalawo kati oyagala tunoonye obukakafu ku muwala munoonye obukakafu ku muwala oyo kale maama ensonga tugitegedde okay katugenda embeera esinga kubeera wano era bw'abanga emmanju mama asubiriza emmanju ennyumba saawa eno nzigule okay baleka oyina kopi y'ekisumuluzo taliyo omuwala taliyo tuba twetaaga ne tuteekayo ki bukamera kati tugenda kusaveeyinga ennyumba n'awaka ffe tulage ebifo byasinga otulamu omuwala oyo ffe kati tugenda kulaba engeri gye tugenda okukwatamu ensonga zaffe wano bani abalala babeerawo emisana bani bemubeera nabo abo tewali bantu saawa eno babeerawo nnyo so oli mutabani wo oli mutabani wange abeerawo naye naye bwagira ate taata w'abaana bano kati w'abaana ye agenda n'akola esafaari eyo mu kuzimba namala ngamba omwami wo ye gyali abeerawo naye nga si buli lunaku naye alina okugenda n'anoonyayo namala kwegamba agenda buli lunaku n'akomawo agenda n'akomawo okay taata ategeddeko ku nsonga eno tagitegedde so gwe wekaagimanyi nzekka kakati ogenda tuyamba tubaako omuntu ogamba gwokibuulira nsonga eno waba onaogamba omuntu tomanyi ayinza omubbirako ogamba omukyala n'amubbirako ekitegera nekyonoona investigations mulimu okay so kibeere kyama tokyusa mbeera gwe nga gwe sigala nga bwobadde omuyisa kitegeere waneeno tuteekawo kamera nga bbiri tusooke tulabe emmanju tulabe kati tusooke tusituke maama tulambuzeeko emmanju mu nnyumba y'omuwala oyo tulabe embeera eriwo ffe tulabe we tugenda oteeka ebikozesebwa kale mukwana okufuna obukakafu bwe tunoonya banange ebintu si byangu maama maama mayi kati kakati nga tunagenda ku nnyumba mayi tulina okulaba ewantu we tugenda oteeka ebikozesebwa bya Aisha olaba otya wano netuteekawo kamera nebeera ng'ekuba that side nga tulaba ebifa around here wonna tuwandike wano camera 1 camera 1 okay maama kati tutwaleko ku nyumba ntakkiriza kulimirako omwana wa kibuga guli okay oyina n'enkoko maama okay kati waliwo effumbiro lino Aisha kikitya wali ku fence wali wasula kati twetaaga wali kamera tu Aisha gyagambye ekwate wano mu mulyango tulabe gwayingiza ne gwafulumya okitegedde mami nange ndyoke mmanye eddala ddala kamera tu ejja kuba ekuba this side tuteeke kamera endala emiryango kati tusooke tulabeko ene bwe tutalaba kati twetolole emiryango tulabye ddala abayingira ku gate kuba mushuwa abayingiriza ku gate tujja teeka kamera ku gate kwennyini ekuba waidi y'ennyumba okay n'okulaba abafuluma mu mulyango ennyumba okay kale tugende mu maaso tulabe kamera
ebintu bizibu byo maama naye wali kweli gate wali ku gate bwe tugiteeka eri ejja kukuba ebeekuba bino nga tulaba bafuluma mu nnyumba. Okay. ejja kukuba eno. Okay. Mami tuyingireko ne mu nnyumba wano tulabe watugambye ayingirako mu nnyumba muno omuwala. Kibiddeko. Ola mutunga yeside ensonga wano. Soko olabe Aisha, soko olabe awantu wano. So planting out wano ka camera wano. Yes, kisobo. Ne kabera nga katuwa ekyawa. Tukateeka muno omuntu takateekako birowoozo. Okay. So this is camera 4. Camera 4. Okay. Where is this? Muno. Musawo mukateeka wano. Tujaba tulina kitchen n'omuntu ayingirira wali emmanju then ne ku dining ne mu lukuubo. Njagala kufuna ddala obukakafu. Eri waliyo kiki? Kinaabiro? Eno waliyo bikimami. Waliyo kinaabiro. Yakufuna bukakafu. Giteeke mu lukuubo. Ate bwe kiteeka mu kali akati okalaba kali egenda kuba ekuba kiwanvu okusinga ng'okitateeka mbawo. Balbu egenda kuba wansi bweti. Kali akasembayo. Akasembayo. So eberenge etuwa wano wonna wide range. Bino ebisenge okitegeera. Yeah. Wano yeegazanyanga ali ewuwe. Omukyala. Omukyala oli mukamwana. Anti era waliwo wabwe wa mwami we. Era naye waba wuwe. Nina ensonga lwaki otidde. ntidde nnyo. Tofaayo tujja kufuna kye twetaaga. Kale so bwe kityo. Yeah, with these cameras tugenda kufuna enough evidence okusobola ate tujja gatako ne ba investigators abawo. Yes, by the way. Omanyi tufuna n'abamutambulirako ebweru okulaba. Yes. Awo kirungi. Nga tekikoma wali eno tulabe bw'afuluma wabweru Biki byakolayo. Byakola Yes. Yes. Kale kati mami tumaze okulambula bye twetaaga. Then ebisigadde tujja kuba tukomawo tutandike omulimu. Tubiteekemu ebyuma. Tekitegeera. Ekipapira kikwate mpola tokyusa mbeera. Nkale mami soka tugenda kudda tuteekemu ebyuma ebyo buli wamu etulabye then omulimu tugutandike. Bwawutyo mikwano gyaffe nga bwe mubiraba bwe twatandika investigation zaffe bulijjo mutubuza bana ebintu bino mubiteekayo mutya era biki nga mwogera bingi naye nga bwe mubirabye that is the process that we go through okubeera nga tubaleetera footage yenna nga tubeetera evidence gy'obeera weetaaga tusooka ne tujja ne tulambula ekifo nga bwe mubimanyi ne tulaba the places awayinza okuba nga wakolebwa ebyo bye weetaaga okubeera nga omanya era bwe tutyo bwe twakwatagana ne munnange oyo Aisha ne tubeera nga tubateerayo ebyuma era tugenda kuma mu pati yaffe ey'okubiri nga tubalaga biki ebyuma ebyo bye twateekayo biki bye byakwata tugenda kuwumulamuko katono naye nga nkujjukiza gwe omukyala ayagala okufaanana obulungi okola ka skini okola okusalako olubuto nga bwe mukiraba okola kafiga okuteekako hips ensonga ya bbeere lyakulukuta byonna ogenda kujja mu shanana bavuddewo enaakulabye I remind you bavuddewo enaakulabye bazze mu kibuga wakati ku kizimbe Park View Shopping Mall ekiriranyawo Gazaland ogenda ku level 4 room 71 level 4 room 71 ku kizimbe Park View okulira ne Gazaland ogenda kubafuna ku namba 0758155313 katugenda ko mukumulamu mukwano tukomawo tovaawo. Kulikayo mulungi wange mu commercial break eyo nkujjukiza mikwano abs.ug is our website obangu yagala okumanya biki ABS TV bye tukola programs zaffe nyingi zonna zibeerayo okitegedde ate tulina kye tuyita namwatu ya special osasula omutwalo guba gumu bwe guti nobeera nga olaba shows zaffe zino nga temuli break buli kimu ng'obeera gwe okiraba eyo mu group yaffe eyo eya namwatu temuba mu break name ate show obeera ogiraba earlier before Saturday oba ogifuna olunaku lubeera lwakusatu ku namwatu ya special ojja kubeera nga ogenda ku website yaffe abs.ug obeere nga olaba ebintu bino butya bwe bitambula temwerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe ABS TV official ate n'okubeerako ku ABS TV wano wenyini kumwe abe
tulabe Kampala mukwano katuddeko ku programu yaffe tulabe ate ensonga zino bannange twazikwata tutya okuddamu okulaba omulundi omulala kale ikati nga we twaliko wano ne munnange Aisha era tukomyewo okuwa bye twakusuubiza okubeera nga tukuwa ebigenda mu maaso mu makaago ennyabo kati taata ensonga zinazimanyiiko omutabani yazimanyi sibitegedde mbiguddemu bugo tobitegedde mama bantu wali tobagambye kompozi sabagamba okay kakati muzeeyi maama ono yafunamu okweraliikirira nga enkolagana ye muno mu nnyumba kamera zaffe zitulaze nga mulimu abantu ab'enjawulo naye mulimu muwala wammwe aba mukamwana wammwe kati ng'enkolagana ya maama ne mukamwana si nnungi olw'ensonga ye maama zaalaba ng'omuntu omukulu kati ng'ateeberezamu okuba nti olw'okuba omwana oli tamuwa kitiibwa tamuwa ki ng'ateeberezamu okuba nti oba oli awo nga alina emize gy'akolaakola egitali mirungi so n'atuwa omulimu n'atugamba nti nno tumuyambeko okunoonyereza okumanya amazima ensonga eyo wagiwulirako nti waliwo obukubagano wakati wa maama ne mukyala we kamadde nkimanyiko naye nga sikimanyi kugenda wala nnyo nti briefly nga nja nenkitegeera mubayombaganye ekyo kyembadde manyi naye kumadde simanyi ti oba kiyinza okutuuka kigenze wala nnyo kaakati nno maama yatutuukirira embeera ng'esajjuse nga mbi nnyo okitegere n'atusaba tumuyambeko okunoonyereza nti gwe yagambako ku mbeera z'omuwala oyo n'oyomba bubi nnyo n'omugamba oyagala bujulizi maama wala na mukyala wo tamwagala okitegedde n'akusaba obujulizi era n'atugamba tumuyambeko okunoonya obujulizi obwo era gwe mulimu ogutuleese wano okitegedde munnange okitegedde sebo era nga ngenda kubasaba buli kimu kye twasobodde okuŋŋaanya mu famire eno kiri ku kyuma kino era buli omu atunulire wano attentively tulabe bulungi buli kimu kye twasobola okuba nga tuzuula okitegedde muzeeyi tuli wamu okay kakati bwekiti bwe twatandika investigation zaffe okitegedde nze twakwatagana ne munnange Aisha era ne tujja gwe luno olunaku maama lwe twateesa okujja ndowooza luno olunaku olujjukira lwe twajja wano nga tuzze okusurveyinga okwetegereza amaka g'ennyumba yo tulabe wa we tugenda okukozesa okuteeka cameras zaffe n'ebintu ebirala ebyenjawulo bye tweyambisa mu investigations olunaku olulaba era bwe tutyo bwe twajja n'otusanyukira n'otugulyawo geeti buli kimu ndowooza mukiraba okitegedde kola olunaku taata teyaliiwo okiraba oba weewano yatugamba geeti ya black obuduuka bubuno weewano ndowooza kibiriddeko sooka olabe Aisha sooka olabe awantu wano so plantinga wano ka kamera wano giteeke mu lukuubo ate bwekiteeka mu kali akati obalaba kali egenda kuba ekuba kiwanvu okusinga ng'okitadde mugawo okirabye kati nga tumaze okuplantinga kamera mu bifo ebyo nga tumaze okwetegereza twajja ne tuziplantinga era kamera ezo zaatuwa buli kimu kye twali twetaaga obujulizi omuvubuka ono bwe yali ayagala oba naye bw'oweetaaga okufuna obukakafu ku byeyagala okumanya okitegedde era ku lunaku olusooka kamera zaffe ez'enjawulo ze twatega tulaba omwami ono mutabani wo yali afuluma ebweru nga bw'olaba wano okitegeera wano mu boys quarter twakitegeerako nti n'abaana batabani wo bombi babeerawo ewaka wano era nga bombi basula eyo mmanju mu boys quarter kati ono bambi alinawo mukyala we wano bwe guli oba si kyekyo bwe kiri sebo okay Julius. Panji. Eza kusawo yange eyo sawo josi. Katogenda. Julius ne sawo yange. Batwalagawa. Ngenda bosi wange ampise. Nawe ndawo kati. Katesawo sewo. Gwe. Ngenda kumalayo wiki eji. Lero kulungo. Katondeka wano nguje chi. Julius kulungo malayo wiki eji. Ngende sawa sinagawa. Nondeka mu musugo gwa kitawo. Sabi serera silika kusimu. Nange nkola naye manja. Nange nkola.
Omwana ali mu nyumba yabase talina kye yalidde. Ekikulu Ondeka mu nyumba wano. oli waka waffe. Zera stikuli omuzigo Onaja kufumbirwa muzigo. Kugambe kangene nkole. Ndete sente oli. Najja wano mu muzigo. Gwe, sagala omanyire. Gwe. Ondeka wano mu muzigo ogenda n'omalayo emyezi n'emyezi n'obeera mba. Olwo wali ofuluma ku makya ogenda kukola naye ng'oli muntu wa safari totera kubeerawo mu ndaba eyange. Si kyekyo obeerawo kitono okitegeera wali ofuluma ogenda oyambala ngatto zo okitegeera omukazi ndowooza bane weetegereze taata weetegereze okiraba laba engeri omuwala ono gy'ayogeramu ng'agamba mutabani we Kati esawo zonereseewo. Genda kumalayo wiiki Sagala omanyire. Lero ku luno. Kati ondeka wano ng'undyeki. Ondeka wano ng'undyeki essaawa zinagawala. N'ondeka mu muzigo gwa kitaawo. Nange nkola naye manja. Nange nkola. Omwana ali mu nyumba yabase talina kye yalidde. Ekikulu oli waka waffe. Zera stikuli omuzigo Onaja kufumbirwa muzigo. Kugambe kangene nkole. Ndete sente oli. Najja wano mu muzigo. Gwe, sagala omanyire. Gwe. Ondeka wano mu muzigo ogenda n'omalayo emyezi n'emyezi n'obeera mba amalayo bo. N'ondeka wano. Kati ensawo genda jimpa wadogenda jimpa. Ze siri mukazi. Ensawo genda jimpa wadogenda Lwaki wandeeta wano wali basiri mukazi? Ebibuuzo bibiri. Ensawo genda jimpa wadogenda jimpa. Sijja jikuka. Togenda kumpa nsawo. Sijja jikuka. Togenda kumpa nsawo. Sijja jikuka. Okakasa. Sijja jikuka. Kati mpazi jeme Sijja jikuwa. Mpazi jeme Sijja jikuwa. Sijja jikuwa. Leka nzemu n'ebintu byangende ono. Sijja. Sijja. Kola ky'oyagala. Kola ky'oyagala. Soma Julius Kito njagaza. Sijja. Mpe pali yange ngende. Omwana omulekedde kiwano. Gende wa mukadde, gende wa mukadde. Obuji we buli. Tobera waka, obeera okudanga siriiwo. Obeera ngo yudanga siriiwo. Sagala ndeke wano. Lete, kanzijeme egundiya. Kanzijeme egundiya. Kanzijeme egundiya. Eni mpale ngenda nani. Twala n'ekitabo kyo. Genda. Gendera ddala. Tokomawo. Gendera ddala. Genda. Genda. Mama. Mama ngenze naye kyendese eno. Ngenze naye kyendese eno kankomewo. Anjaga bosi wange abadde ankubidde anjagala. Abadde ankubidde anjagala. Kati njagala geni naye ate ono. Simanyi nakumanya. Why? Nensawo togiraba bwefaanana. Iyi n'engoye zonna ezimu alisi. Mama, tujja kuddamu, tujja kukubira essimu. Tujja kubatuugira. okitegeera ne maama ono yalutegeerako lwakuba ndowooza awo yali amwesonye naye nga bwekyo bwe twatandika investigation zaffe ono mutabani wo n'oyaani n'oyo mwana muwala okitegeedde olwo olutalo olujjukira olwo Ejjukira bulungi. Okay. Kati lwa musulira ensawo. Kati ku lunaku olwaddako awo tulaba taata gwe. Wali manju mu nnimiro kamera yaffe y'emmanju etuwa. Wali awo olongoosaako wakaabwe manju. Mulina akalimiro eyo. Olongosa mutabani wo waliwo mutabani wono yabeerawe waka buli kaseera tasimanyi oba takola ono kyokka ye mukulu by the way ate ono ye muto kitegeera yali awo alunajja n'akubuuzaako n'omuddamu buli kimu maama wetegereza ndaba Tata je baleko. Tata je baleko tata. Je ndi goluto. Je tuli. Tata njale nnuma. Nayo kasente ko kulya ngene kyendya. Okirabe kyagenda maaso. N'agamba tata mpaayo 10 wabula ebigambo byali bingi bye mwawanyisiganyawo sente zange ziri luddawa. Osi umalwayo. Muganda wo yoyo nda. Ekitegeera. N'omulangira lwaki tonviira oli musajja mukulu muganda wa buli kimu nga bw'okiraba. Okitegeera. Nayo kasente ko kulya ngene kyendya.
Kicho gendo okulya wallet yange gwogirina. Taata nze wallet sinabagiraba. Wallet gwogirina. Sinabagirabako wallet taata. Wallet gwogirina. Sinabagirabako wallet. Wallet yogomanyi gyeri. Kankolage kino woman. Ndi serious. Genda kugoba mu maka gange. Oyo walagiwo gw'oleeta wano olemere ogenda okukola. Ate taata wange bendagewa. Nze ndi serious. Nakusaba sente z'okukola n'ozinyima. Beera serious njagala njagaliza kunywa wallet. Njagala wallet yange. Wallet sigiina taata. Gomanyi gyeri taata wallet. Sinza gyeri. Mumba njagala wallet yange. Simanyi gyeri wallet. Mpa wallet yange. Oshegera bwe bitondooza bwe byali. Olunaku olulala kamera zaffe ey'omuddire wano ne mu dining gye twasiba etulaga waliwo argument olutalo wakati waggwe maama n'omuwala oli ku dining nga bw'olabaawo weetegereze. Njagala weetegereze naawe tunoonya bujulizi bwe wasaba. Okitegeera? Okitegeera? Omuwala ono yali avuma maama we. Toyenda. Nyendera. Ofuma kumacha. Ofuma kumacha. Nodachiro. Ogenda kusanga mtabani yadera wano kuchalo. No we. Uza nyago. Kwacha bagala temuyina magere temusirute mwetera temuyina vongo. Obana bakufunu kwa mtabani oyagala kukola ki? Oyagala kukola ki? Ngalamira. Ngalamira nasala banange mwasimba ya temuyina magezi. Temuyina. Olutalo ndowooza olulaba lwali lw'amaanyi nnyo. Lwali lw'amaanyi nnyo ne beekubamu awo ne kumpi. Okitegeera bino byonna bigenda mu maaso. Walumanya ko waluwulirako? Just a crew. Nalulabako naye naluwulirako. Gye nali ngawo story yali. Ate taata waluwulirako? Mama mukyala wange aluwulirako. Okay. Era tukulaba ku olwo akawungezi wali okomyewo ng'otudde ku dining awo. Ndowooza nga bw'okiraba. Okitegeera? Maama ono n'aloopa n'akugamba omuwala yankubye ebiki tumuko nze mukoye agende buli kimu nga naye wamuwolereza. Weetegereze wano. Okitegeera? Weetegereze wano sebo. Owulira ebigambo tata byaddamu? Kyala wandeetereyo ku mazzi awo. Wandeetereyo ku mazzi mukyala. Mbape ku mazzi. Kubuulira ebibadde mu maka muno olwaleero luno. Sooka omale okunywa ku lugendo lw'amazzi. Kubanga kimpitiriddeko. Kubuulire mwami ekibadde mu maka muno. Ekyo mukyala. Muka mwana wo kyankoze? Ekyo. Ka mutabani wo?
abaana babasa avumyezi kyatanvumyero kindiiko akubyezi ate ogenda kufumba amazzi kunyiga kubanga ankubye bubi nnyo sikyasobola nakussa njoga lwa bukalukalu omwana yatutta natuwasire omukazi omukiga naye nombadde nteesa tumugobe ave wano kusaawa yaleero oteesa otya mukyala zino zikwata enkola tutya tuzikwata enkola nanongera wano munyumba mwankubidde abaana ffe tubazaala ensonga tuzikwata enkola paka ddi linda mumpola mpola zembala njagala bba ogenda okudda wano nga ne mukyala we yakola ki nedda mukyala amunoonya gye yamujja nedda mukyala nga yanvumye wano katanzite nedda mukyala nankuba mwana ki omwana mukyala omwana amulekawo bulijjo n'agenda amulekewo agende omuntu yamulera atuzaalidde omuzuku ate bulijjo ani abadde amusigaza we musinzi akeera bukezi n'agenda tekijja mukyala tubeere bagometuula tuteese n'omwana tekisoboka avewo wano agende tugenda kuteesa agende kandi agende saagala kumanya agende omukazi anvumye atava kukunkuma nanangira ebyawano nokunkuba nankuba nedda tekidibaawo nti omwana wabafu ababiri afulume omwana njamulera ngenda kuteesa n'omwana ngambi omwana njamulera njagala ba agende okudda nga taliiwo naye omwana osanga wabaddemu ensonga muleki maama abadde atya muleki nkugambye muleki owulira lulimi kise tuli ffenna mukyala nedda lwangu beera ngambi agende nkoyo okunangira buki n'atako n'okunkuba n'akuba bwekikusanyusiza nnyo okulaba nti akubye kireke mukazi wange nedda baaba agende mwana atuzaalidde omuzukulu omuzukulu bulijjo yabadde amulera oba nze nererera omwana kireke mukyala agende nedda mukyala njagala bba agende okudda nga taliiwo wano tekijja mukyala ne mwana agenda kudda nga amusiga n'ebiwadde ngenda kutuula n'omwana nedda nkwegayidde mukyala agende nabye agende nange nkooye nga nekyakyo nkugambye ndi mukoowu ate ndi mukoowu nsazeewo agende tagenda mukyala anti nkugambye nze nsazeewo ekintu ekyo oli mukazi wange tagenda tagenda mukyala ngenda kuteesa n'omwana beera siriasi mu nsonga eyo mukyala wamuwolereza ngenda muka mwana wo gwoyagala okitegeera omwana tumuyinamu omwana tetusobola kumala gamuleka omutabani wanakomawo tunamugamba kibuli kimu nga bwolabawo kati gwe ataaliwo bino mbiraga okitegeera maama agamba kimu omwana atuviira nkubye bikinga towuliriza na bulumi bwa mukyala wabula owolerezaani oli olwokuba munaye muka mwana we wali okola ki wali omwagala nga tolina kyono ogamba mutabani wo ngaakomyewo ng'omukyala taliiwo okitegedde olwo nno lwali lunaku ndowooza kamera zaffe muzira okitegeera era lunaku olulala nze nga nkwataganye wamu ne munnange Aisha mu investigation zaffe tumulaba Aisha yali bweru awo nga commanding investigations okitegeera ng'agamba wano muteekewo kamera y'ebweru eri luddawa bw'atyo buli kimu nga bwe mukiwulira. Hello? Ella, how are you? Kakati ndi ku mulimu gweno Kira, yes. Kira. Jendi. Naye waliwo awantu wetwerabira okuteeka kamera. Olaba ng'oyingira gate vote when you enter the gate on the right, sorry. Yes, correct. Waliwo akati ekibala kino ekitafeeri, yes, ekitafeeri. Akati ako twanditaddemu kamera. Goba ku muyembe ira tuteeke mu guno ekitafeeri oba muyembe tuteekewo kamera. Yandituyambeko ku environment yaawo. Kamera eri wano eno ku gate temala. Yes, temala.
so twandiyongeddemu kamera mu kikomera wali ku muyembe n'eki oba ku kitafeeri yampitiddeyoko wawulizaako ku wanje yes gyendi right now yes wawulizaako ku Nicholas simulaba kale let me call him kamukubire kale Nicholas titi kyoliko oli kuki ebyo bintu byokola tebiriiyo tebiriiyo kati toliiwo sikulabawo bw'oteekeddwa okuyimirira nga wootera okuyimira toliiwo ate omukyala agenzeewa but I told you when you're moving olina go following make a call ogambe nti omukyala tuli mu kumugoberera wanene ne wati but you didn't say anything kati muli luddawa kyekiriyo waliwo anything fishy tewali naye yangu olina okubeera ku scene wakiri Brian yandigenze gwe mba nkwagala wano eno nti wawa akantu konna konna ewaka otukubira bukubizi simu ne tukubira omukyala ne tumugamba jangu olabe kino bwekiti ne bwekiti okitegeera kale yanguwa kakati gamba dirisa omugambe omukyala w'ennabweru ankubidde essimu omwami we ayina gy'alaga yes nabweru ngadda ekyennansa neeno yes n'oyingira eno munda gwe gamba dirisa nti omulimu gwaliko ogw'ennabweru omugamba omukyala ankubidde essimu omwami ayina gy'alaga afune abeere standby nkuba essimu ye teyitamu kati gwe bw'omufuna essaawa yonna kunze naawe asooka okumufuna omugamba abeere ku standby omwami ayina gy'alaga yagambye mukyala we nti ayina gy'alaga so omukyala asuubiriza nti ayinza okuba agenda wa mukyala woli girlfriend w'omuwala kano akawala kenena ewa ekasanga ti yes kakati abeere ku standby abeerewo naye yanguwa odde kuki ku scene nkwagala ku scene yes kale it's okay era olunaku olwo tulaba omulenzi ono kamera yaffe tuwa Umaru ng'ali bweru mu lujje yali anywa walagi Umaru munywi mukimanyiko munywi all the time abira n'eccupa ye ey'omwenge yali awo bweru ng'anywamu kawalagi wali mu lujja wali okitegeera maama wali ova bweru we wamusangira awo buli kimu weetegereze okitegeera nimugamba mwana akola gwa kunywa lwaki tomuyambako naye natandika okukola Katonda wange maama weewuunya ki osalawo kunywa bunyolagi oyagala nkole ki n'ebyokukola byagaana ate byokukola nkolewa sente kitange yazinyima ez'okukola ogamba weesibalira ddala wano kubba bubbi ne kitaawo omubba nga mubba ziriwa siina sente zenziba sente ze muwali omwana wamwe yazitwala n'ogamba muno omutoowo timunange nti walaako eyo gyokola ofuneyo akalimu okunywa walagi akola wanga ne bwagenda talina kyajja nakyo babeera bayomba buyombi na mukazi we wano nze nkugambye ekintu eki njagala odde engulu oddemu amagezi nnina era geganywesa wala John akwesiruwaza amagezi nnina era aganywesa nze kankubuulye mwana wange muli abaana babiri bwe bati ate oli mutoowo yagenda n'ayiya bw'oli wano gwokola gwa kunywa walagi kitange yanyima kapito eyengeri kinga omubba siina ze mubba maama kaffe katufuna mu nnyumba weefulukuta toyagala kuva waka we lwaki dani togera n'oyiya siina sente zenziba maama n'ogulayo akapoloti n'ozimba n'obeeramu siina sente zenziba munno omuto naakusooka n'okuzaala g'oli kuwalagi siina sente zenziba maama kakati nno nkubuulire gano nkuwagaabuwa wano vaawo genda
Ndagewa. Genda oyiye. Wano ndi wa kitange. Wa kitaawo. Kitaawo ali ku bya kitaawe. Awo simanyi yeyanzalira ki. Gwokola gwa kunywa wala kitaawo anywa walaji. Amunywa naye. Nze kati nkutadde. Era ntanange. Kuyiteko. Ntanange nsi yantadda. Mwana n'azaala. Ensi yantadda maama sina kyakola. Awo ntadde. Kale kangende n'ensi. Ndekane nenywera. Dani atanywa. Muntu mukulu naye ayagala bya taata. Akola gwa kunywa ye. Awuza kitanga mpe ebyange. Kitawa muwe bya bikolerera. Ate. Okay mugamba mama taata omwana muwe bya diri ajivemu. Tekisoboka. Okay. Bwatyo no n'omugamba ko munango onokola gwa kunywa nakuddamu ebya naye munaye n'omuleka ndoza mwamumanyirira embeera ze gwe n'otambula n'okola ki n'omuviira wabula njagala weetegereze wano nga taata ono yakamuviira okitegeera omuwala ono mukyala wo yajja awe baali batudde okitegeera yajja n'amusanga we yali atudde ng'anywa omwenge era bye bino ebyaddirira awo weetegereze ebikolwa bino ebyakolebwa nga musanzaawo mama amuleseewo wabira bino bye byakolebwa ekitegedde tunulaawo ssebo nawe tunaawo oze mulamu nzize wagamba kimuula obwedda ndi wano mama ze wano nankambuwalira wakambuwalira biki mbundi kuwalagi nnyo bunyowalagi katwenywere wama twenywere tewali kyakkola mwana gwe kyokka bambi nene batusangira wano katwenywere batusangira wano ekibeera wano nyongera ne kakiisi mpulidde ettama liwamaku kukakisi mujirabye kiseyo hey awo wenyini nywe tugenda okubanga tukitandikira ku lunaku olw'omukakati mbala mutandise okuyombaawo naye ku Saturday ejja ku ssaawa zaffe zezimu ssaawa 4 ez'akawungeezi we tugenda okubanga tutandikira ku ABS TV tubako ne ku YouTube channel yaffe tuba tu streaminga live ate repeat yaffe ab'oku TV tugifuna olunaku luba lwakuna ku ssaawa zaffe 4 ez'akawungeezi genda ovisiting website yaffe abs.tv olabe emitende gy'oyita mukwano okusasula omutwalo okugwa talina bugumiikiriza kugamba nti nange njagala gira next week genda ku website nonya abs.tv ojja kuberanga olabe emitendera mogenda okuyita okusasula omutwalo ogwo gukola mwezi mulamba those are 4 full shows for a full month so muna igendayo oberenga owagira ekintu kino nkujjukiza okulabika obulungi omukyala obulungi kwefaako ekizigo bakiyise shanana ogenda kubafuna ku 0758 1553 nankulabye bavuddewo bazze ku kizimbe bakita Park View Shopping Center kiri mu kibuga wakati okumpi ne Gazaland yawo level 4 room 71 tubasibude mukwano for now musule bulungi till next Saturday have a good night.